gena kulima oluguudo lw'Essembabule omusajja n'amalayo ng'oba ewiiki. Kaakati omusajja ono mu bye yanyumiriza yaŋŋambye nti n'aŋŋamba nti Hadijah ne sexual life yange ng'omusajja nali siri sexually active mbwera nga mukyala we Mukama yamuyamba buyambi n'abeerawo naye singa be baali banene abakazi abenzi yali ajja kugenda agaba ekibugina naye omukazi yabeerawo n'amwekuumira. Kaakati omusajja amala okufuna ogwo omulimu mu kugufuna supervisor waabwe yali aba supervisinga ng'amugamba nti omanyi tukwadde offer tukuyigiriza okuvuga bino ebimotoka kijja kutwalira ebbanga naye bw'onaayiga ogenda kufunamu. Gaye ng'atandika okutraininga okuvuga ebimotoka nga kampuni y'ebimotoka eyemufunira ne ID ng'emufunira ne driving license ng'akugukira ddala mu motoka omuvubuka ng'afunamu akasente. Kati bw'amala okufunamu akasente ne mukyala we still era nga tebalina mwana ng'akola atya ng'agamba mukazi we nti yafa nga basonda ssente n'omukazi nga baziwa kampani emutwale. Omusajja yandisclosingidde ekyama n'aŋŋamba Hadijah oba ndiko ekizibu yagamba oba aliko ekizibu nti ne mukyala we ne we yabeerangawo nga watamala kukuba kasabbuuni tawulira ng'ali satisfied. Iye mbunga ne we bamala okukola ekikolwa ng'agenda mu gundi mu kiyigwo nga yeesabbuuna ng'amaliriza okukola ebyo ng'olwo asooka awulira bulungi. Dokita oyo omuvubuka yali tazzeemu omuzimu. Bangi we batyo si muzimu. Kiba kiki ekyo? Si muzimu ogwo. Kiba kirwadde naye si muzimu. Kiba kirwadde ate omuntu oyo amala n'atereera. Bangi. Kakati ng'ekyo kirwadde. Naddala bano abavubuka oba baganda baffe abawangaalira ebweru. Bambi balwayo. Ne kati Hadijah naawe okiraba bulabi. Emmotoka ogirese oka olina gy'otambudde oba wagula emmotoka endala n'ogireka awo mwaka gumu ebiri tetuula emipiira. Ogenda okuddamu ogivuga ng'eri etya? Ng'etabuse. Nga tekyatambula bulungi. Ng'ekaddiye. Naye Kwesabuuna naye ate tekyalibadde solution. Ye omuvubuka yenna oba omwami yenna taata yenna ali eyo nga okozesa nnyo masturbation obanga okozesa nnyo obusabbuuni you better stop it. Kaakati bateeka sabbuuni ku ngalo kuba si kirungi. Ne sabbuuni ayinza n'okuyingira mu kali akatuli akatini. Nedda baba experienced baba ne skills. Sabbuuni talina bwayingira. Naye nze ndiwo bategeeza nti si kirungi. However waliwo abeeramu embeera nga nga ye alaba ye solution. Nze sijja kuwamba nti ye solution. Okitegeera kuba bigenda ovaamu gwagenda obifeesinga ate biba bibi. Tewali kirungi kigenda vaamu ekyo. Naye ate wali omuntu nga bambi anoonyako engeri gy'okivaamu nga maybe talina wakivaamu. Omuzembu guli very addictive. Omuvubuka yaŋŋambye ng'akaaba n'amaziga. Nali kuplayingiddemu eddoboozi lye n'omuwulira. Kale kamuleke. Naye omuze ogwo kale waliyo abaami ng'atuusa ekiseera n'akikoowa. Naye ng'alaba ate ebizibu bizze bingi. Takyasobola simbula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba yenze Hadijah Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribinga. Kyovola abanze banayimba gamba nnyo nti ekintu kwerabirira kintu kirungi nnyo. Abasajja bano obalaba tebalina muntu abafaako. Balina bakyala baabwe waka naye era still bakyala baabwe tebafaayo. Ba girlfriend batunuulidde ssente. Naddala omusajja ng'ali ku kyeyo, omusajja omusanga ku kyeyo ng'akola dokita. Ng'akola okufa obufi naye nga talina na muntu amufaako. Kakati nno olunaku olwaleero abatulaba ndi ne Dr. Julie okuva mu Jots Herbal Products olunaku olwaleero ati Dr. adudde okulaba kati Jots Herbal Products mbadde nagyerabira. I'm joking.
Banaye abatulaba ntandikidde mu GR Nsonga asaba mumpulirizeeko byenjogera olunaku lwaleero. Ndine Dr. Julia okuva mu Jets Herbal Products. Tuzze wano okubanga tubanyumiza emboozi. Naye cameraman atuba wanteekako kamera wagiteeka ku Dr. Wange. Bannange, onaatukwasa kamunguluze. Dr. buuza ku batulaba. Abatulaba mbalamusizza nnyo. Nenya lya Mukama waffe Kristo manyi goli musiraamu. Amiina. Nze ndi Mukatuliki. Tewali buzibu ffenna Mukama nange mba nnabuuza ku beewaffe side eno naye bonna mbabuuza. Katonda mu linnya lya Mukama waffe. Yeebale kutukuuma. Kansubire mwenna muli bulungi. N'olwaleero tuli wano na Hadijah nkomyewo banyumiza ku mboozi ez'enjawulo. Kale ne products zaffe ez'enjawulo n'ebizibu ebyo ebibatawaanya eby'enjawulo tuliwo wano biwonya n'obayambako okuzza obulamu bwammwe. Ombuzeeko badde wabulirawa? Nga gyendi mpola. Omuntu yenna alina obulamu. Omuntu obulamu. Nali nkyasoma waliwo tikyeyaŋŋamba it's good omuntu ogamba nti nga ndudde okulaba. Okusinga ogamba nti gundi ono buli lunaku wenziza eriiso omulaba. Kakati fe akola ku butimba kano talina nakubula obulamu. Wabulira bwennaku bbiri ng'abantu batandika okukulanga. Naye mbaddeyo nga nzijanjaba abantu. Amazing. That is super amazing. Kakati Doctor, obaka bwe nnina ku ssimu wano bwa mwana mulenzi ali Dubai eyo. Emboozi eno etandika etya? Yali wanene e Kampala. Nga tebeesobola ne madamu baafumbirwa bonna bato. Kaakati ekisookera ddala baali banoonyezza omwana ng'abuze okumala ebbanga. Omusajja ne yeeraliikirira ne bamukolako tests ez'enjawulo ne bamugamba alyoka azaala. Nga bw'omanya ebintu by'ekinaku nga bagenda ne basimba layini eyo mu gundi mu mulago ne babeereyo ne balinda. Kaakati lumu Mukama ng'amuyamba ng'agwa mu mulimu. Omulimu gwali gwa tractor. Zino tractor ezirima enguudo. Yes. Ng'atandika nga tani boy wa tractor. Ng'abeera ng'akumangako omusajja mu tractor omwo buli kiseera nga babeera bagenda ku ngendo empanvu nga bayinza obagamba nti kati mugenda kulima oluguudo lw'Essembabule. Omusajja n'amalayo ng'oba ewiiki. Kaakati omusajja ono mu bye yanyumiriza yaŋŋambye nti n'aŋŋamba nti Hadijah ne sexual life yange ng'omusajja nali siri sexually active. Mbwera nga mukyala we Mukama yamuyamba buyambi n'abeerawo naye singa be baali banene abakazi abenzi yali ajja kugenda agaba ekibugina. Naye omukazi yabeerawo n'amwekuumira. Kaakati omusajja amala okufuna ogwo omulimu. Mu kugufuna supervisor waabwe yali aba supervisinga ng'amugamba nti omanyi tukwadde offer tukuyigiriza okuvuga bino ebimotoka kijja kutwalira ebbanga naye bw'onaayiga ogenda kufunamu. Gaye ng'atandika okutraininga okuvuga ebimotoka nga kampuni y'ebimotoka eyemufunira ne ID ng'emufunira ne driving license ng'akugukira ddala mu motoka omuvubuka ng'afunamu akasente. Kati bw'amala okufunamu akasente ne mukyala we still era nga tebalina mwana. Ng'akola atya? Ng'agamba mukazi we nti yafunye eddiiro. Waliwo omulimu gwa security guli Dubai. Agenda kugenda agukoleko. Babeere bulungi. Basasula $7,000,000. Naye omusajja namugamba bwe yabinyumiriza namugamba naye ddala omulimu gwe baali basasula $7,000,000. $7,000,000. Nedda si truck driver. Yafuna gwa security ebweru. Yes. Balina bawameka? Balina bawanga $3,250,000. Bwezityo. Sikulemba. Nanti kati eri wanjawulo ne wano. Nze nabeerayo. Basecurity bano bafuna mmeka? Basecurity bano bafuna $2,000. 2 Yes. Naye kaakati security bweri okujjako company ng'eri legit. Bayinza okuwa $1,000,000 kati bannamukadde b'omu Transguard b'omu companies ezo ezigize enkuukutivu $1,400,000 kati bw'ogattako buno obutiipu overtime maybe nowooza $5,000,000. Naye okutuuka ku ezo ssente olina okuba nga olina experience mu Dubai. Ne company wora nayo kimanyi bakwongeza ssente. Of course bakwongeza anti yeyo experience gyengamba kati jjukira ono gaye yali ava Kampala. On top of which yali talina security company yonna gy'akolera yali akola mu bimotoka.
kakati akuŋŋaanyaawo ssente kampani yamusaba miliyoni 14 okumutwala eri nga basonda ssente n'omukazi nga baziwa kampani emutwale. Omusajja yandisclosingidde kyama n'aŋŋamba Hadijah oba ndiko ekizibu yagamba oba aliko ekizibu nti ne mukyala we ne we yabeerangawo nga watamala kukuba kasabbuuni tawulira ng'ali satisfied. Iye mbu nga ne we bamala okukola ekikolwa ng'agenda mu gundi mu kiyigwo nga yeesabbuuna ng'amaliriza okukola ebyo ng'olwo asooka awulira bulungi. Dokita oyo omuvubuka yali tazzeemu omuzimu. Bangi we batyo si muzimu. Kiba kiki ekyo? Si muzimu ogwo. Kiba kirwadde naye si muzimu. Kiba kirwadde ate omuntu oyo amala n'atereera. Bangi. Kakati ng'ekyo kirwadde. Naddala bano abavubuka oba baganda baffe abawangaalira ebweru. Bambi balwayo. Ne kati Hadijah naawe okiraba bulabi. Emmotoka ogirese oka olina gy'otambudde oba wagula emmotoka endala n'ogireka awo mwaka gumu ebiri tetuula emipiira. Ogenda okuddamu ogivuga ng'eri etya? Ng'etabuse. Nga tekyatambula bulungi. Ng'ekaddiye. Naye Kwesabuuna naye ate tekyalibadde solution. Si eyalibadde solution. Kakati mpuliriza bulungi emboozi ya Gaayo ono. Ekyama kyakinnyonnyola. Nangamba kati Hadijah kankubuulire lwoddamu okusisinkana Dr. Julie omuŋŋambire ekyama kyange. Sigenda mwogera linnya kuba mmanyi agenda kubaawuliriza. Ate nga nkakasa waliyo ne bagayizi abalala bangi abayita mu mbeera ki? Emu. Kakati Guy yaŋŋamba n'aŋŋamba Hadijah sinti no nali siri sexually active. Naye mukyala wange ng'omukyala nali mwagala nnyo naye nga ne we mubeerako ntya. Nga wemba sikoze kasabbuuni nga sitawulira mirembe ng'era amala okubeera n'omukazi mbu ng'ayinza n'okumala ne wiiki nga sitavinga mukazi we nga yeggalira ng'afunako we yeggalira ng'ali n'omukazi we mu nyumba ng'abeerawo n'abeerawo ku nnyumba n'omukazi n'atamukwatako n'atamugambako yadde ekintu ne balya ne babeerawo awo. Iye nga ye omukazi omanyi abakazi abo abaaguma naddala abakazi nga talina gy'alaga aba alaba nga buli kimu kiri okke. Naye baggayi abo we batyo sina baggayi abantu we batyo abaami abali mu kiti ekyo bangi. Oyo omu ye yakunyumiza naye bangi kati ne bantuukira ne baŋŋamba ne babeekunyumiza. Yes nze ne bagamba learn to be open. Tosirikana kizibu. Being open saves a lot. Kuba omuntu wojja n'oŋŋamba nti njagala eddagala lya munnange oba waliwo eyantumye ndimutwalire naye ng'okimanyi liryo ekituufu okimanyi liryo gwalina ekyo ekizibu n'onyinnyonnyola bulungi omanyi buli kizibu kirina solution buli kirwadde kirina eddagala okitegeera. So abantu abaami abali mu kintu weekityo oba mu mbeera eyo bangi. Nange bantuukira ne baŋŋamba naye ate nze nina solution yaabwe okitegeera. Ate abaami abakola ekyo oba abavubuka naddala baganda baffe abawangaalira ebweru eyo waliwo n'abalala betubeera nabo wano naye era nga kiki bakola okitegeera si kirungi kubanga tonnakikola kiba beta n'omanya impact oba ebikivaamu okitegeera. Ebikivaamu biba bingi era nabyo tujja biraba mu maaso awo. Naye omuvubuka yenna oba omwami yenna taata yenna ali eyo ng'okozesa nnyo masturbation oba ng'okozesa nnyo obusabbuuni you better stop it. Kaakati bateeka sabbuuni ku ngalo kuba si kirungi. Ne sabbuuni ayinza n'okuyingira mu kali akatuli akatini. Nedda baba experienced baba ne skills. Sabbuuni talina bwayingira. Naye nze ndiwo bategeeza nti si kirungi. However waliwo abeeramu embeera nga nga ye alaba ye solution. Nze sijja kuwamba nti ye solution okitegeera kuba bigenda ovaamu gwagenda obifeesinga ate biba bibi. Tewa kirungi kigenda vaamu ekyo. Naye ate waliwo omuntu nga bambi anoonyako engeri gy'okivaamu nga maybe talina wakivaamu.
omuzembu guli very addictive omuvubuka yaŋŋambye ng'akaaba n'amaziga nali kuplayingiddemu eddoboozi lye n'omuwulira kale kamuleke naye omuze ogwo kale waliyo abaami ng'atuusa ekiseera n'akikoowa naye ng'alaba ate ebizibu bize bingi takyasobola simbula wasimbula akoma mu kkubo tatuuka olugendo teruggwa abamu batuuka n'ekisa nga tebakyazaala ng'omwami tasobola kolaki ku producinga spams bulungi ng'oba talina enough spams zakendeera amaanyi gakendeera tokyasobola kuyunga kwegamba wanafuwa ebinwa binafuwa okitegeera kati ngaffe anyway kati abakyala kansooka embaleke naye abaami gwe wenna nga wakozesa ekintu ekyo tulina ekintu kyaffe kino tukiyita main secret jot's main secret ono tamanyi buzibu obwo wakozesa masturbation n'ofuna impacts ezo zonna ebyavaamu kale main secret yaliwo okuyamba mu nsonga eyo kati abaami abo batuuka ekiseera nga takyasobola nakukola ki kuyima kakati njagala okumalirayo emboozi abamu baluzinga feelings kyekyo kati oyo eyakwereza audio maybe akiruddemu nti n'omukyala we ne waabaawe agenda mu kigo n'akola ki n'akola emikolo baluzinga appetite nalaba nga kiri kimusingira omukyala we which is bad okitegeera kati ne wanino mu producinga ogundi ezo spams onafuwa nga spams tokyasobola bulungi zikola ki zifulumya n'ekirala ebinwa binafuwa amaanyi ne gakendeera jjukira akasabuuni n'omukazi byanjawulo aweeva oyinza gw'olowoozaye kyekimu omwami akikozesa naye si kyekimu ogenda nafuwa ogenda kugyamu ebirwadde naye main secret owaffe akutereeza mu nsonga eyo main secret akutereeza oba oluddeko myaka emeka oba okimazeemu bbanga ki oba oli addictive kyenkana kitya gwe wootuuka ng'okooyi kakati doctor oyo main secret olina munywera bbanga ki main secret okuddamu otereera okuddamu otereera ku mwami abaddemu eyo embeera tetumunywera bbanga ddene naye ffe ebbanga lyetukuwa omunywera weeks ezo weeks 2 yes awo oba oteredde oba kati kankugambe nti omunywera weeks 2 wetugamba naye ng'ekituufu olina munywera weeks 3 ku weeks 4 ku mwezi naye nga mu weeks 2 ezo oba omaze okufuna ki results ziba zeeraga zokka kuba waliwo n'abaami abatuuka nga takyasobola bba strong ng'aludde nnyo kasabuuni n'atandika olebera wali okiwuliddeko ekyo nakiwulirako n'atandika olebera so wokozesa main secret ebyo ebizibu byonna bikugjamu main secret ye kabaka w'ekyo ate nga ne results ozirabira mu weeks meka 2 naye tukwadvisinga nti malayo doozi weeks 3 ku 4 kuba abasinga tebagala kubanga wamirako wanywako weeks 2 n'alaba nga ateredde tayagala kumalayo doozi wiiki emu oba olaba ekituufu naye ate oba olina omalayo doozi okutererera ddala obutaddirira ffe abafirika tulina obuzibu oba n'omusujja omungi ennyo ne bakubamu akayiso oba ne bakuba empeke n'omira n'otereramu ng'ogamba siddamu kati kyekimu ne wano oli wanywa eddagala lya ulcer n'awulira nga ye takyalina mabwa takyagawulira of course oba okyagalina naye nga tokyagawulira kuba eddagala liba litandise okulwana linafuyiza gakkakanye n'obivaako of course wayitawo ebbanga ttono n'oddayo gye wali mu mbeera eri so we advise you osooka okozesa eddagala ekiseera kyalyo ekituufu kiggweko so kakati ono main secret yekka yasobola okukola ekyo ekintu main secret yekka kati kano kenkutte bakayita batya ka men's remedy kati men's remedy ono wa prostate enlargement oba prostate gland oba kyetuyita akawaga akaleeguuse yes mu baami abaami balina nnyo obuzibu obwo abaami mulina ennaku zino ekintu kino kiri common baŋŋamba nnyo wano nnyo bayitirivu nti dokita nagenze mu ddwaliro ne bankebera nga ninamu prostate enlargement
oba prostate yange etandise okukola ki okugazi okuleeguuka. So ekintu ekyo wokyanguyira n'otalwawo kiwona mangu. Naye ate waliwo abagayaala. Kati tulina kale bazadde baffe oba bakadde baffe bajjajja baffe abali mu myaka egyo eddaala eryokutaano lya mukaaga. Nabo abo bo prostate oluusi aba abaluddemu. Kati bw'otuuka ku stage embi oba oyolekedde kaseke. Yes, oba ogenda fulumiranga mu kaseke kufukiranga mu kaseke oba tosobola kuddawo ddala. Naye kati ffe tugamba nga tonnatuuka eyo ku worst stage jangu ewaffe. Ate n'ekirala prostate enlargement ono taliiko myaka. Abamu bagamba nze nkyali 28 sinaabakola ki kutuuka eyo kulwala birwadde babiyita birwadde by'abakadde. Yes, weetangire kati. Si birwadde by'abakadde. I've seen kuba omusajja ne wabeera mu 35, 38 aba tannakaddiwa. 40 aba tannakaddiwa. 42, 45 aba tannaba. Obukadde butandikira ku myaka ki? Obukadde butandikira ku myaka kyoyo ye mukadde. Obubwo bwatandikira ku 55. So emyaka tugiveeko naye tusooke tujjanjabe ebituluma. Okitegeera. Ne oba muvubuka nga bakebera nti olina prostate waki weegayaalirira dduka ewaffe tukuyambe. Yisawo kasimu nti owaayi nina obuzibu buno ffe nga tukuyamba. Ebyo byanguwa. Ndabako testicle pain. Yes. Testicles zimanyi oluma abasajja. Yes. Tokiwulirangako. Nga bw'onyigamu owuliramu obulumi. Ye nnyabo. Kiba kireeta. Kati oluusi abamu baba ne infections. Omusajja nno infection weetuukira okweyoleka. Ate abaami. By the way, olaba Hadijah ffe abakyala infection yese etulumanya ate tukwata mangu kusinga omwami. Naye n'abaami ebaluma bubi. Omwami asobola ogikaringa for years nga tennavaayo. Not for years, tekiriyo. Yes. Ate kale erwawo mu baami kirwawo okweraga okusinga ffe. Nti gwe omukyala bw'oba ne-infection ogenda kusiiyibwa mangu. Ogenda kugenda okozesa toilets bangi abazikozesa osiiyibwe mangu. Bawa agenda kujja nga teyanaabye ngalo akwate mu mboga. Si kyekyo naye ffe abakyala ffe tusinga osiiga infection. Zifuna infection. Kati abaami bano nabo bazifuna. Oluusi abamu ne bafuna ezo sayini z'okusiiyibwa mu ki? Ekyo kyombuuzizza. Ne basiiyibwa. Naye ate naye beemuluddemu. Okitegeera. Ate n'abaami infection ebayisa bubi nnyo. Weetuukira okuvaayo oluusi mu brokinga n'emisuwa egyo ng'omusulo tegukyayitamu batya bulungi. Oluusi ng'olumizibwa ng'osiiyiribwa. Oba ofuka naye nga pain eri too much. Okitegeera. So n'abaami infection ebayisa bubi ate nga n'abaami nabo tubajjanjabira ddala infection neewona. Omwami togenda kufuna discharge nedda. Togenda kufuna discharge nga ffe abakyala. Ffe abakyala abali eyo nga mulina obubonero bwebutyo. Olina discharge ezo. Discharge ez'ekkala ez'enjawulo. White, yellowish, abamu mufuna ne brown, which is not good. So oba olina okujja ewaffe ne tukujjanjaba twebuuzeeko okwebuuza kwa bwereere. Okitegeera. Twebuuzeeko nti musawo lwaki nsiiyirirwa? Lwaki wansi eyo waliyo ebintuntu ebizimbyezimbye? Lwaki kino? Lwaki wemba nfuka omusulo mpulira pain? Kiki? Yogera tosirika. Abasajja basirika nnyo. Kati ngono gaye yanyumiriza emboozi. Ebyo nno byonna ng'abinyumiriza nga Yesu ayagala eddagala naye ng'ayagala n'omukazi amusonyiwe. Omukazi amusonyiwe, yes. Kibaawo. Omanyi omuntu waliyo ba understanding people. Nti oli understanding ogenda tegeera omuntu. Ate buli muntu alina weaknesses. Anti kati gaayo ono baagala bafune omwana. Yes, finally yatwala omuwala eri. Emboozi ebadde ekyali mpanvu. Naye tulina n'okwogera ne ku products zaffe ng'ate weekunyumiza n'emboozi eyo. Kubanga of course bikwatagana. Era kino kye tunoonya kye twagala. Yamala n'atwala eri omukazi. Naye kati for some time banoonya omwana. Tamanyi oba obuzibu buli ku muwala oba obuzibu buli ku mulenzi.
kati omulenzi ali guilty olw'okwesabuuna. Okitegedde? So kati simanyi. I could advise in this way nti omwami alina okwejjanjaba n'omukyala n'amujjanjaba. Okitegeera omwami agenda kwejjanjaba ati agenda kwesa main secret. Ejja muyambako okuzibikula ebinu ebyo byonna. Kuba n'ekirala kiba kirungi ne tumanya bbanga ki akibaddemu bbanga ki ekyo. Myaka 3. Yes, awonera ddala n'atereera. Yamalako contract esooka n'akola ssente n'atwala omukazi. Kaakati n'akyusa kampani n'adda mu kampani endala ne babeera n'omukazi kati guweze mwaka. Gye myaka 3. Okitegedde? Nkitegedde. Kati omukyala amuwa cleansing wa phone. No cleansing mulungi nnyo ku bakyala. This is magic. Magic. Lwaki tompaako kono cleansing mukwano? Oyagala mmale kwegayirira mukwano. Magic. Nga obirabaawo nga we biriko osobola obisoma. Nga we biri we bikola. Nti mu abakyala abalina pelvic pain eno, PID, abakyala abatagenda mu nsonga, ababuukabuuka ensonga, famire yakwonoona, amagi gali wala, amagi wagasiriiza, oli ku zi famire, oba famire wagivaako naye kati tokyagenderako ddala mu nsonga, omunziza ekyanga. Cleansing ono tomubuusa maaso. It's the akawa. Takawa. This is the only answer anyone. Any women, actually any female. Doctor nampaako dikono. Ne oba toyina ebyo bizibwe. Oyagala mmale fukamira nekwata video njikuwe. Nedda si kyekyo. Nkwata video enkya. Mufukamirire ansindikire. Nedda nja kikola ekyo teweeraliikirira. Okay. N'abakyala bano waliwo abakyala abalumizibwa nga bagenda mu nsonga. N'okola nga tasobola genda ku mulimu. Exactly. Omanyi oba oli mu nsonga, it should be normal. Omwana ng'agenda mu nsonga n'abeera mu ddomu ng'afa obulumi nga n'okutambula bamukwatirira bukwatirizi. It's very painful by the way. What causes that? I think your hormones. Omuntu atakiyitanga ayinza olowooza omuwala yeekoza. Yeah, I know. Naye kati ffe abakyala twatondebwa okulumwa. Omanyi okulumwa ng'ozaala n'okulumwa mu nsonga. Ate dda baŋŋambanga bw'olumwa ng'ogenda mu nsonga bw'ogenda olumwa ng'ozaala. Si byebimu banna. Si byebimu. Obulumi bw'okuzaala bwagenda wala. Naye waliwo abalumwa bambi ne kiba so very much. Kati kanene ka cleansing kaffe kano nga wokalaba kakuyamba tekamanyi pain ya cramps. Tekamanyi. Bineno nti ngenda sigala waka sigenda kukola lwakuba ndi mu nsonga. Nedda ebyo twabivaako dda. Ne Dr. Kano nga ndabanga kati ni ddala spoonfuls video olunaku kaneno kanaagira. Mukwano abantu abatwala tekagwewo mangu abakyala bakozeseza kweno cleansing they can tell. I want to be the one to tell. Togimala namu abamu tebagimala namu. Bano abakyala abalemereddwa conceiving. Abamu tebagimala namu. Ng'akanywa nagamba naye doctor, I think I'm pregnant. I should go and test. To keep yourself healthy. Very. Abakyala temulowooza nti bino binywebwa muntu anoonya luzaalo nedda. Bikole nga tebannabakugamba nti olina cysts, nga tebannakugamba nti olina fibroids, nga tebannakuyita bakulongoosi. Yeah, it is good to be healthy by the way. Nimbye. Ate kati ffe ku bakyala nti nadde abanene abanoonyeza abaana for a while ng'abaana babuze. Kati oyo cleansing tumukwata ne tumuteekako kye bayita women's secret. Ne tumuteekako ne women's gyno. I think this is women's secret, yeah. Kati olaba zino gundi kati ogatta byonna. Zino 3 nga wooziraba. Omukyala alemereddwa okufuna olubuto zino. Tosobola zikozesa n'otafuna lubuto. Yes. I have over 20 women. I have over 20 women. Naye nekimala kibeera doctor agambadde seetegeso ojja kungwako olw'okuba njagala okukola experiment. Olina okuba ready. Nina kuba ready. Era nze omukazi ajja wange ne mubuuzamu naye oli ready ofuna olubuto nti ndi ready. Olina kuba ng'oli ready. Yes, because si byakugezesa. Okitegeera. I have over 20 women guno omwaka tulaba tuli makati ga mwaka naye they have already conceived with this. With this. This is like porridge. This is the cleansing. This is women's gyno. Kati bino. Ne oba olina cysts
bi fibroids bishi oludde ku zifamily amagi gasirira gali wala nnyo this omukyala yenna bino bannaye ntidde nti tolina kubinywa ate ng'ogezesa kati gwe atalina buzibu bwa nti omwana ambuze njagala kweterezaamu ng'omukyala neeyozeemu mu lubuto this ate nga zino esatu nga bw'oziraba waliwo abakyala abajja ne baŋŋamba dokita nagenda ne banflashinga mu nseke okuflashinga kyeki ng'olina blocked tubes basobola n'okuflashinga yeah they have flashed a lot of women I think and it's it's a expensive. painful thing. I know, process. but tolina tuukaawo oba olina blocked tubes zino gundi zaffe still ezo ssatu tezimanyi bintu ebyo abalungi abatulaba olunaku olwaleero nalese wano Dr. Julie. Dr. Julie ono she's my friend naye mbaako n'ebintu byemunyumiza in relation to her products z'atunda kubanga abantu abasinga obungi abambuuza oba abanyumiza emboozi doctor zonna bwe ntunulamu ndaba nga zirotatingira around gundi products zo okitegeera kaakati obadde onyumiza ku cleansing tiono nti ali magical naye nkugamba ongezeseeko nonga nti nina okuba nga ndi ready kanidere naaba ready sagalo neekwase bannaye olaba ebijja bitalaze we binkwata amata gaaki abbeeyi mpulira nti kuliko liptomil mbwera yowaakabi biki biki banna Aptamil. oba laptomil oba liputo mmanyi Aptamil naye nga zino products olina ozikozesa ng'oli ready nga you know you're ready you want a kid so kati oyo gayi njagala omugire omuweerezeeyoko okwera eddagala musaasidde nnyo naye ate yanneegayiridde bambi naye ate bambi nga audio wagibulidde buli kyonna kyeyayogedde ennaku nenkwata neŋŋamba yalwawo okundaba yalwawo okulaba yalwawo naye tekiri late ngenda mukolako ogenda mukubirako era ajja kuddamu akuweereza endala ng'akuwaaki nga mpa ekirabo mukwano njagala kirabo ssente ate bakasitoma bange mulekerawo kunnimba bakusuubiza Range Rover adange era naye namuwa main secret ndika audio nkyakayina n'omusaawo nyuma mu Range Rover tewankoledde tokimanyi ng'asazizza akabiri temugenda bimpa muba mukyamuse nnyo sanyu excitement naye nga bambi gayo oyo musaasidde ekyokubiri musuubiza nti agenda tereera ng'akozeseza main secret owajjotsi amanyi waliyo n'abalala basobola okwefumba naye ate owaffe y'origino bino ebintu mbijjawa mpozi tubijjawa neewaffe mu butaka mu bibala mu mirandira mu miti egy'enjawulo ebintu eby'enjawulo kale ebiri nasho kyobula batuyita jots natural product tetulina mpeke gye tukola ki gye tutabula bino ebintu bya wano era kyobula omuntu ne wabikozesa atagenda afuna buzibu bwonna ate ng'awonera ddala sikola ki sikwewonyawonya sikusirisaamu kakati dokita kankozesa omukisa guno era ombuulireko ku products zino endala ndaba pain relief herbal tea and medicine teyawula bulumi ki kakati eno osobola n'osomako ebirala okulumwa mu lubuto okusumagira eno bampe okusumagira nze nsumagira ulcers sukaali entunuka okwoza mu lubuto ennyingo ezibwatuka amagumba agaluma amabwa mu lubuto yeeno webale kakati eno tugiwa omuntu alina obulumi bwonna mu mubiri obulumi ulcers ezikuluma magulu ge gakuluma ennyingo ze zikuluma kino tekimanyi birwadde ebyo byonna okitegeera okwoza mu lubuto kino lino eddagala simanyi nakyemba mbagamba bannaaye the products zaabwe zinsukkako n'okuba nga sisobola nazoogerera kati bakasitoma balala be basobola ozinjogerera eri abalala era mbeebaza nnyo nti thank you for recommending other people to come to us ne tubajjanjaba naye eno pain relief yaffe eno pain killer eyaffe ya abo Hadijah ono yagibagambangako nnyo ewonya ne ulcer oyinza okubeera ne maamawo ng'atawanyizibwa omugongo amagulu atambulako wano nawali n'alumizibwa amagulu ate ng'alina ne ulcer kati n'ogula product egyo n'ejjanjaba ebirwadde
bimeka bisatu omulundi gumu n'okuba ejjinja kinyonyi kimu n'okuba ebinyonyi bisatu kati naawe owa sukaali nga tannabeera serious nnyo okozesa eno emu yokka kati ate wobeera eyo ng'olina sukaali pressure nkuwa zino products 2 west toddamu ozigatta n'onywa zino products 2 west nga onoogenda mudwaliro ne bakuwa eddagala ne bakuteerako ne panado kati wetukola ate nga ogenda wonera ddala naturally oleme kuddamu kola ki kulwala kati waliwo bakadde baffe oba bamaama baffe bataata bajjajja basenga ng'aludde ne pressure sukaali kakati woba olina obuzibu obwo nti olina pressure ne sukaali naawe nnoonyaako nkuwa ebintu bino bibiri neobaamu ne ulcer kuba kati abantu ennaku zino asobola okubeeraawo ng'alina ebirwadde ng'ebyo 5 ng'amanyi buli kirwadde alina funa ddagala lyakyo which is not the solution kuba kati ffe wano tumanyi nti wenaalwala ekifuba senyiga bagenda kupa eddagala lya senyiga n'ekifuba n'omusujja ne typhoid nakiri naye ate ffe olina sukaali pressure tukuwa eddagala lijjanjaba ebirwadde ebyo nga ddagala limu naye waliwo abantu abalina pressure ng'etuuse ku stage embi okitegeera abalina sukaali ng'atuuse ku stage embi ng'agweri n'agamba onkanzi kyobalaba ojje waffe tukubuuza stage ki kwali omuntu oyo mbeera eri etya meaning that alina okukulagako ku medical report ye of course tubasaba test nnyingi nnyo wano ku simu yange buli ajja mugamba wakozeeyo ku test wakozeeyo ka sikaani nti musawo fibroids nnyingi zintawaanya nti wakoze sikaani olina bimeka nti ninawo ebiti nti kale twala eddagala after 2 weeks ddamu okole ki onkubireko okole sikaani endala oddamu n'okola sikaani olabe bikendedde yes kyekyo kyennyini abamu baddayo nti ansigazaawo ebiti nti kale bigenda wona nnyo eddagala eryo likoleki ligwemu so bambi tobeereyo ng'olina obuzibu nga ffe tuli wano okukola ki ate mwaba ulcer banaye Hadijah ulcer nga munje ennaku zino banange ulcers nnyingi ate banaye ba parents ulcers ziri mu baana mulekerawo okuwa abaana bammwe obubites so kyokka banaye wulira parent advise some schools even bagaana otwala noodles omwana akusaba goliroozi n'asiita ebigere n'osirika nogamugamba wenaava mu nsaani anaamuwa goliro kakati nange mbalina abaana naye akantu kano tekamanyi ulcer mu baana mu bakulu myaka ki tekamanyi ono wa ulcer yekka specifically ulcer okitegeera omuntu yenna ali eyo olina abaana bo balina ulcer olina maama igwe kennyini waliwo emmere gy'otolya okitegeera abamu muyina kale abamu mujja ne muŋŋamba nti musawo ebinfumitanga bingi nnyo mu lubuto mpulira ebintu biringa mabwa oba ze ulcer mukwano ze ulcer zeezo okitegeera ate togayaale nnyo w'otandika owulira sayini weezityo jangu tukuyambe mbalaba bangi babateekako zikanura ne bakuteekako kanura after 2 months ate noddayira ne bakuteekako kanura lwaki obeera teweejjanjaba mulundi gumu ekintu nekiwona ekyo n'okivaako eyo stress n'ogivaako okitegeera ate n'ennaku zino abawala bangi babeera nnyo ne kanura abamu ina infections ezitawona kati gwe alina infection zokka nga infection zokka kino kyeweetaaga infection oba wansi eyo wavamu amazzi agawonya obubi oba olina kati ekiswa ekibi osiibwa wansi wazimbye wazze n'amabwa weetaaga kino kyokka ku infections tekimanyi infections okitegeera kati onaaba kinaabe kati onywako ng'ate bw'onaaba nako wansi omukyala naye ate I could advise omukyala wesanga olina infections oba oli mufumbo okay they can share mwetreatinga babiri oba olina kugula ddagala nga lyammwe babiri however neno package yaffe mugisharengako abantu bameka gwe nebbaawo angeza Hadijah oli mufumbo naye nga infection tazigwa wammwe otwala neddagala nolinywako nebbaawo okitegeera naawe omwami tewejjanjaba weka ate muno n'omulekerera okitegeera
kati eno entaseesa wali owulidde ku kintu kye bayita entaseesa kyenjagala okubuuzaako entaseesa ddagala nnyo era omuntu amanye eddagala kino tekibula wuwe entaseesa eno etuyamba mu bintu bingi waliwo abantu abalwalalwala waliwo abantu abalina low immunity nga ye nga nti nsobola obeera wano naawe n'ofuna infection ate nze neetankwata community yange eriki hayi ate ngaeyo eri wansi kati woba nti gwalwalalwala buli kaseera weetaaga ekintu kino gwe alina musayiniza kansa owulira okitegeera bagamba naye no weekuume kansa batandisa okukubamu ebituli ku kirwadde ekyo this is anti-cancer antibacterial olina bacterias ogenda mu ddwaliro buli kaseera test zikomawo ziri positive gwe tobulwako kikuluma buli kaseera oba n'ekirwadde this ate nga tekimanyi na fever abaana by the way kino n'abaana bo basobola okulaki okunywako nti abaana balwalalwala omusujja ewaka abaana balwalalwala naye abaana nga bakulumu si bano babebi abato okitegeera so this is also magic eddagala lyaffe lyonna lyonna magic abaami abali eyo nga mulina obulwadde obwo bwa prostate twaboogeddeko dda however prostate dose also comes with this oba olina obuzibu bwa prostate tukuwa eddagala lya prostate eryo liri ne tukuteerako n'entaseesa eno entaseesa eno ekuyambako gwate ali mu kiti kya prostate ng'olina obulwadde obwo ekuyambako kiryalinga akawuka akaleeta ekyo mubiri gwo nekafiira ddala si bino byakunyirirako kungulu nga munda ate ekirwadde kikugoya so kano nako kalungi nnyo eddagala lino mulyekwate terina effects togenda keera nkyabakebere nti wafunye ekirwadde kyava ku ddagala lyewanywere abonedda tekiringa mpeke empeke ezo jazimira omubiri gwe gutuuke gunafuwe gumanyire empeke ng'empeke weetali tobeerawo ate kitali ku abo nti wowona muveeko kola ebibyo tugenda mubeerako for all your life no ate nga nammwe abantu tulina bannaffe abaludde ku ddagala lino RVs abalina akawuka ako ARVs ezo nti eddagala eryo linafuya omubiri immunity neba low okitegeera kaakati jjukiriza empeke ennene ate ziri strong ate bulinaku ogimira nammwe tulina ekyammwe ekibayambako obutafaali obwo oba obusirikale bw'omubiri obwo buzzaamu amaanyi buba butandisa onnafuwa kati tulina eddagala lyaffe baliyita ganadoma oyo mwerabidde ku dduuka simuleese naye n'abachina bamulina mu mpeke naye ffe tulina powder ganadoma abamumanyi bamumanyi it's good ate ffe tuyita na king of kings likola bulungi gwalwalalwala aludde ku mpeke ezo eza ARVs onafuye sisitemu yetandisa onnafuwa okuba bikamunguluza ebyo okitegeera omubiri guweddewo wenna ofaanana bubi oba weetaaga eri eddagala nerikuzaamu ne ku musaayi okitegeera n'omubiri ne guddamu ogguma muscles ne ziddamu okolaki okutereera obulungi so mutunoonyeeko tulina ebintu bingi nnyo waliwo kyotawulidde naye ate nga kyekikusumbuwa bwekiri next time tujja kimuleetera okuba bukubi kasimu n'oŋŋamba munaye no nina obuzibu buti nenkugamba akuba ku namba ki doctor enamba zaffe ziri 07816 54701 07816 ne Airtel eli 0743 988877 zeze namba zaffe bingi nnyo bye tutakoonyeeko olw'obudde kati ng'ebyo ebizimba fibroids enseke ezo ezizibikidde bannaye mulekerawo ogenda oba flashing enseke oba longoosa ebizimba mulekeraawo kuba it's not a solution bangi babibalongooseza ate era ne bikomawo kwegamba nolabera ddala nga wakola olinga atalina kye wakola okitegeera okay
bwe biti ebyolwaleero bwe bitambudde bannaaye akabozi kange n'omwami oli ndowooza nakamalirayo ku TikTok abanfollowinga ku TikTok nja kukabamalirayo obudde kambaweemu abantu bajjako ne ku TikTok yange banfollowingeko naye nga omwana ow'obulenzi n'omwana ow'obuwala obubaka mbutuusiza ewa dokita era kwali ne ku TikTok nga Jots Herbal Products ogenda munoonyaako omufollowingeko oyongere okumanya n'okuyiga kuba okuyiga tekukola ki tekuggwaayo wabula nze njagala okubeebaza bannange nti mwebale kutya mwebale kusubscribinga ne wooba okubidde nze nja kutuusa ku Dr. Julie enamba ya Dr. Julie yeyo nga bwe njikuwandiikiddewawo wammanga munoonyeeko mutuule wansi mwogere totya ku disclosinga kintu kikuluma kasita oba ng'obuulira dokita togenda n'obuulira TikTok ali ku TikTok ajja kujja kolera vidiyo akwogereko naye kati ono dokita newoba nti musawo kukuba omusawo aba musawo otegeera nti dokita ninamu kasiriimu sigenda okuba lukuŋŋaana ogamba abantu so kiba good n'oyogera ate nze osanga nina n'ebyennina okuwa ebikuyamba so mulekerawo okwetya be open and honest. Thank you abalungi abatulaba yenze Hadijah Kigozi olunaku olwaleero mwebale kutula mwebale kusubscribinga bw'oba oli mupya nyigira akagamba ako kasubscribe okubeera nti otulengako bulambalamba ngenda kuba mbasibula olunaku olwaleero dokita sibula ku bantu abatulaba bannaye abatulaba tweyanziza nnyo obudde bwammwe mwefiiriza bingi otulaba kubeera wano Kwesike Media bwesibeebaza mba ndiko kikyamu tweyanziza nnyo otulaba mwebale nnyo so have a nice day have a nice weekend abalungi abatulaba yenze Hadijah Kigozi assalamu alaikum